Komaga twamaliriza okukomaga mwasibye mutya mwasuze mutya kozo obudde bwakumakya mwasuze mutya abali ku JR Film Studios kansuubire muri faini amanya Joseph Berahula lero mbera mbayingiddemu ku makya kuno kwennyini mbabuze ko manye bwe mwasuze nabasuubiza buli ku makya okujja ngamba buze composing era ndi busy Banyino okumanya abantu bange bwe mwasuze era bwe mwalidde oba ebitu byanyumye bwabadde n'omwami wo wanyumiddwa bwabadde n'omukyala wo wanyumiddwa wegamba byonna nzija nembuuzaako nemmanya mwasuze mutya era muli mutya mwakacyayi mukanywedde mwebale kanywa abali ku kyeyo abali Saudi Arabia mugamba mutya bali mu Riyadh mukola kyamaanyi nnyo mwebale okubeera abali Dubai mukola kyamaanyi abali Qatar mukola kyamaanyi kasubire mwenda muri fine mumbuzeeko mugambe hello Joseph Bera how are you essaawa zino zennyini wenjogerera wano wentudde mu office za Mugawad Properties nenzija nengamba kanzije mbabuuzeeko nabasuubize kino kibasuubiza nakubana kubadde okutunda bange tebutuuka naye namba zange gyeziri awo mwebale nnyo abawadde Serudiga mukola kyamaanyi ogamba otya Jovia obulamu bugamba ki kansubiro oli fine mukwano gwanze nkimanyi banneetova wendi Lilian ogamba otya Ronald ogamba otya kansubiro oli fine easy kumanyika kinjugira bogezi kuba nkimanyi n'oba toliko video gyagisanga kuba yesevinga bane mwebale kwagala page yange mwebale kubeera ko page ya JR Film Studios mukola kyamaanyi nnyo era ngenda bawaayo ekirabo kyakubasekeramu ngenda bawaayo ekirabo kyakubasekeramu era ngenda basekeramu mu ngeri emu oba endala bw'oba wakana nze kyembagambye ngenda basekeramu bwe naamala obasekeramu nga namwe mumpa ebirabo network lwaki eŋŋamba mbu erisiro naye ze sifaayo kasita vidiyo bugenda gisanga njagala kumanya muli mutya njagala kumanya embeera ekutambulidde etya y'omwaka banaye gw'ogulaba otya oyinza okutandise nga guze mwaka motoka weebaze Katonda weyise engalo mu maaso ogaye Mukama weebale ne wali abaliyo nga bali mu kukaaba nga tebamanyi na kiddako ng'emirimu bannange nga banayo banzizaako ki nga takiraba naye byonna twesabire kuba baziina n'abataziina era tebazirina abaziina nga nnyingi nnyo ate n'abaavu nabo bangi nnyo kale neebuuza oba tunaakola ki nange simanyi wabula omugagga wange Jovia yayinza okumbuulira kye tuyinza okukola kubanga awantu awo yategeerawo ennyo okusinga ffe ate so n'olwekyo kikyamaanyi nnyo eyakajja kugamba otya munnaye obulamu bugamba ki wasuze bulungi mukwano bw'oba wasuze bulungi awo kyekisinga oli ludda wanze ndi wano mu office za Mugawad Properties ngera wobitegeera gwoliko ludda wasooka ombuulireyo obulamu buli butya buli fayini leero kiwampise mu kunywa kakyayi wankoze otya nze bayagadde ensula enjala oba mbeera enjala simanyi gwasindise ka message wano nyinza okuba nga ndi wano nsindikidde ka mobile money nensanyukamukko ka mobile money soke nkasome ate omanja school fees bannange mbadde manyi osindikidde ka mobile money nebeeriremu omazemu bumazimaanyi naye ng'ogamba otya munnange weebale kubeerako weebale kwagala JR Film Studios akafirimu mwakalabye akafirimu mwakalabye kali katya ate olwakalako mu kubateekerayo ate nako katabu kuba mulimu komedi mungi ye mugenda mulaba komedi mungi ddala ate nga firimu zino ezimu kati zibaze mugenda okuddamu okulaba abamugawad Properties bazitaddemu akasente kubanga nga bwe mukimanyi mbagamba nze buli lunaku nkolagana n'abo ababongerako ettaka baleese ettaka eppya lipya
liri kayunga osobola okugulayo faamu n'oteekamu ente n'oteekamu ente square mile ogimanyi bulungi gwe zirowe kayunga eri zirowe koze kayunga ne zirowe byanjawulo ezirowe eyakajja nsanyusa okukulaba komenti ngaawo mbuulire wasuza otya obulamu buli butya ezirowe bw'otuuka ezirowe bannange simanyi mulaba ndowooza kati mulaba akantu ako mukwano olaba ndowooza simanyi nenza yeewunzise oba kekeewunzise ngenda ebigambo bisoma biva eri oba ndababuga birina kuvaawa bwebiti kati biri mukunsekera temugeza ne museka mbegayiridde mulaba plotisi ziizo kati banaye zebuzaabuzibwa manaja oŋambyewa zirogwe zirogwe mwebale aya bebigala atuuse nsayisa okulaba bebigala nsayisa okulaba gakuba okwata nnyo ku ttama naye kansubire erifayini akati mulaba lwotikwe zitandikira ziizo ngenda bawanga firimu mbawe firimu ziizo gunika akapande munsabire nnyo nange ngagawale nsobole okuba nga nange ngulayoko naye kati ndi wano waki mumpa ku ssente nengera nange nengulayoko ku poloti nenjiwa muwala wange ate jukira zisaidizeyo eziroobwe wewalina muwala wange kati wenjimugulira ate mbeera wa ttabu nenjimuwa naye maama obwavu bwafuuka obwavu naye sijafa bwavu ngambalaba nja kujjamba kuule Ronald kansubira oli fine ogamba otya ate ani aseka bannaye toseka kyekintu ni serious njagala kufuna benkuula kubanga oyo obwavu nze bwavu ne bukuluma nga bamugawadi bali wano batunda amataka tusobola kugulira mukazi kirabu kyokati nomalo kimugulira ate nadduka nagera n'abasajja abalala kati awo nawo ne bikutama butami naye nga biibyo omusajja ali ogulira boyfriend abeera girlfriend wamma abeera girlfriend yiyo plotisi baziyita batya masavu ku masavu kanyama si masavu ganagaka Tereza ekipande si kino kiterezeza maama sweetheart kaomera kikyo kiterezeza musomeko bulungi okiwunzise bana ekiwunzise nenga nti terezeza oba bwebati ati ababa tebakiraba ati jukiraza ate ndi wana nkoleja nzembule zikati mbuze mwe mumanyi mulabe ekipande munana kikyo musome kozi palisiti sombasomera enamba enamba nenange ndikatala muzibu nnyo obwakatala bwanzijula ate nga enamba kasoza agala nga wembagambye zirowe square miles namba bazita square miles oba peter miles square miles enamba oyagalira poloti nyange kinika kinyange oli weyi waffe lwaki togulayo ka poloti nokantonera 0758 4 3 12 mumekaye 0758 ngofuna kyoyagala okufuna nze mbabuulira simanyira kyakiwuzi mukiraba bano embeebaza mwena abaliko mbalengera mukola kyamaanyi nnyo nga bwenzija nange njagala nnyo ebitaala mulina okundaba nokkiriza mundabe lwaki nange neekweka kati nyange
olina kyogamba ekipande kiikyo sikiwunzise kuliko ndabako kuliko emiliyoni 5 n'emitwalo 5 wano Bombo Road 3.5 miliyoni 5 Bombo Road Kavule bana bino basoma bali batasoma ndabako Kavule Matuga 4.5 miliyoni 5 eyo nene yeyewa kozi mane sitegeerayo ndabako kiyana kino kinsoma kitya faizo sobola kino kiyana Bombo Road 5.5 ya miliyoni 5 kitundu mubiraba. Okay, let me give my brother. Kati netuvaayo netudda Kalule Bombo Road. You understand Luganda? Luganda. Chili Kalule Bombo Road. Oscar Pro. 3.5 miliyoni 4 ekitundu. Luwero nyange wanokolera Luwero Kasana wakawe nyini 5 ku 10 miliyoni 10 banange munekwasaki banange ize sente zigane namwe zigane bane mwebereremu ate kiri up and down nakiterezeza mama nakitereza kichoso kisoma bulungi zino plot siweziri then nirabirayo zirobwe kazi zote zino ziri walala ezize mbagambye zezirobwe zakajja mwachi kitegeeza bane munekerera mba kube business omusajja ampadde data mbagambe ekituufu kanamwe temunswaza ate mulemo gendo okugula lero nziza ku kintu kya polotisi siri ku bintu birala ndiro ne okwogera ku polotisi zokka ngenda kubulira omugaso gwa polotisi kyeguyamba bobera ne polotisi kira nnyo bagamba mu abali ku mikutu gyange abasinga abangoberera nakubadde TikTok yange bagikolera ettima tujja kigumira kasa Facebook yo tebagisobola tubala page yo mukyagira betambula bulungi njagala mbabuulire abantu abasinga mwire ekyo kye mutamanyi ngenda bagamba kino ekitupaka lwe munakikoowa mu bulamu bw'ensi eno bwonna bw'oba olina miliyoni 10 nga mukwano gwa alina miliyoni 5 mu ttaka tomusinga bugagga tomusinga sente ekyo nkibabuulira tosobola kusinga muntu alina bikalu nenyange nkunoonya nekyogerako nennaku enkwata teri muntu asobola kusinga muntu alina bintu bikalu gwe nooba olina emmotoka ya biliyoni 4 ng'omwana alina ettaka lya miliyoni 3 tomusinga bugagga olw'ensonga emmotoka eyo saawa zino wenjogerera osobola okuba nga oli mu kuvuga wali fulera n'egitomera n'eggwawo naye ate oba olina ettaka ekyo kiba kya bugagga ekyo mbabuulira omuntu apangisa ennyumba ya miliyoni 4 nga kalina n'omuntu asula mu muzigo gwa luumu emu nga wuwe tomusinga bugagga oba mwavu lwansonga gwe bakukonkona ate obeera muwumba tuutu wa buwongo oba tolowooza kino nkibabuulira nze nabagamba sigenda kukoma kuba wabuyi movies ngenda kuvangayo mbabuulirenga kipande kimmenya ngenda kukizza kambanyonyere bulungi nga mundaba wano ate wanowa nigadde waliyo n'endala bade sinaba balaga waliyo na zino simanyi nywa walaji waliyo na zino zizino temuŋŋamba munene waliyo ebigambo n'endala zizino naye bannaye nze mumpe transport ngira banoonyezanga ebintu ebirungi ebyongerako migadde
migadde uli oluganda migadde 3.5 milioni 5 n'ekitundu kavule eyo twavuddeyo eyo era gibagambye eno nayo ngibagambye eri ebadde zibagambye kati kasooka emba nnyonnyo nsooka nakubeebaza mwebale nnyo kubeera ku mukutu nemulaba ebintu byenteekayo kyenkakasa firimu zaffe ziyigiriza ekyokusatu kimanyi byenjogera biyigiriza nankubadde abamu muŋŋamba tebinfaanana abamu muŋŋamba dda nti ndi mukadde naye bikansala emyaka yesi kituufu nti ndi mukulumu siri muto naye nze nabagamba sigera kukoma bawabe basanyusa byokka ngenda bawanga n'ebintu ebitwongerako kino nziramu kikugamba muganda wange gwali ebweru siganye weesiga maamawo weesiga sisitawo weesiga bulazawo weesiga ankowo naye alikamba buulire sente kikemo sente zo bwe nzikwata ne nzikozesa oyina kyasa ezinene obutazifuna naye bw'okwata sente n'oziteeka mu kintu kyonna ky'ozitaddemu n'ofuna endagaano ekitegeeza mu byonna kyekiriwa oba oli mugumu ng'okimanyi nti nnyina awali sente zange wenzirabira nti yana omuntu anaagenda okujja okukusaba sente ojja mugamba sente sizirina nazigulamu akataka so muganda nge sisobodde kuyamba kujjako ng'abadde azze ng'ayagala bumitwalo 5 bumitwalo 10 awo osobola omuyamba naye omugamba nti sente ozitereke sikiwagira ddala mu abaana abali ebweru abali mu kukola mumenyeka zinyina abaana bangi emabegaawo emyaka egiweddekawo bembadde nzimbirako naye nga bakunyumiza embeera zibadde bayitamu n'abantu baabwe baabwe awo ge mazima ng'ennaku gye balina ku mutima bagenda okubuuka okubuuza bye bagamba ne bazimba nga buyise nga tobusente alina butono era agenda okumaliikiriza ng'alinawo kaluumu tekawedde nakugwa agenda kukomawo okuva ebweru nga yeebaka siganye obeesiga naye beesigemu kitono era gwe wenna yakwata sente zo n'oziteeka mu properties wonna waziteeka wakola kyamaanyi nnyo era weebale era nsooka okubeebaza mwebale nnyo n'okubanga mbadde njagadde kubalagako naye lwakuba ate biganye egaanye nasimbanyabalaga nekiganye ekintu ekyo singa mukwata mu maaso nemugamba mukikola gwe yakwata n'ogula ekyo wakola kyamaanyi nnyo 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 kuba ebyaddala bw'otukula fe abantu bwe tukula ne tuva mu bazadde baffe kiringa omuzungu bwe yakola memory card n'agikasuka omuzungu yamala okukola memory card n'amala ekyebugumu nga linzita temuŋŋamba omuzungu bwe yakola memory card yagikasukira eno fe netukola ki netugula mukitegeera kana omuzadde bwatyo bwali omuzadde akuzaala n'akulabirya paka ku myaka 18 n'osalawo n'ofuna omusajja oba n'ofuna omukazi aba akuvuddeko aba asigaza kimu keyaye eri ey'okukubuuzako oli otya mwana wange oli otya aba asuubira mu ggwe ekitegeeza ku byonna ki nti era naye baako wookoma ku ye oyiye ebyo by'omanyi nti ebintu byange nakwate maama naye maama terekako zino oba tataterako zino ebintu sezange ziteeke mu bino ate naye omubuulira amazima nti maama nzitaka sezange zaagala mu ttaka onoogenda okudda ng'olina poloti singa 4 nsanyusa okukulaba mukwano eyakatuuka ng'olinako poloti singa 4 onoogenda okumaliriza okuzibala abalamu z'oguze miliyoni 4 ogenda kujja kuzitunda miliyoni 6 ekitegeeza oterese sente zo ko tuba tubaze tugeze ofune miliyoni 1 omwezi nojjako emitwalo 4 kumalira ebizibu byo buli mwezi nosigaza emitwalo 6 kale ogenda okumaliriza oba olina sente mmeka oba olina sente eziwerako n'omanya nti nziguze nina polisi zange 4 ku miliyoni 6 ze miliyoni mmeka nti bweziti bw'omanya nti ze miliyoni bweziti kikyozzaako nojja n'otunda emiliyoni oba tugeze 8 ogenda okumaliriza nga Katonda mugulu kino nga sikulimba kino nga sikulimbye sente ze wateekamu
ng'ofunyeeko 30%. Ekitegeeza nti bw'oba nga wateekawo miliyoni tugeze 6 oba oyinako tugeze kale oba okusobola okufuna miliyoni 2 nti nkyogere bwentyo oterese ate ofunye n'amagoba oba muntegeera bulungi oterese ate ofunye n'amagoba ddala okutereka n'abantu ate ne muyomba olw'okujja sente yazisuubuza yaguliramu abakazi abalala biguuni bawabanga bbaawo bw'abanga muganda wo nga sente akugambye mulaga bengula ettaka eyo nga maye genda kujja ne balitwala baalinzibako era nabo batugenda biraba ojja otunda butunzi ttaka lyo ate naye by the way yandifuuka bizinesi ng'ofutwalo ng'ogenze ku kyeyo ng'ogenze kukola n'obonaabona omuwala gwakuvumyevumye n'okomawo n'ofuuka mutunzi wa ttaka abantu bagawalidde mu ttaka osobola otandika ne miliyoni zo 15 n'osuubula obutaka obwo n'obulindamu emyezi egi jjukira ettaka lino buli mwezi lyongeramu emitwalo 55 buli mwezi lyongeramu emitwalo 55 abali ku mugga wati mukola kyamaanyi mugaba mutya bamikwano kansubire muli fine mbatumiddeko nnyo ni mai ogamba otya rafiki habari gani za huko na Buyanga oli otya Suzani oli otya Suzi Abati oli otya kansubire oli fine mwebale kubeera ku mugga ward properties ni ono Priskila ogamba otya ni omulala mwena abaliko by the way batumidde mukone ku screen sokuba tutambula mukola kyamaanyi namwe abali ku GR omujidde badde nkyabagamba amagoba agali mu ttaka nti buli mwezi ettaka lyongeramu emiliyoni ku mitwalo 5 emiliyoni ku mitwalo 5 naye si buli kifo nti kyongeramu ezo sente waliwo ekifo kyogenda okugula nga kigenda kwongeramu emitwalo 10 buli mwezi ate waliwo ekifo kyogenda okugula nga kyongeramu miliyoni 5 omwezi ogwo naddala bano abagula kumpi n'ekibuga ssaawa zino ntuddewa mu ofisi za Mugga Ward ndi wano mu kitala wentudde bw'ogulawo puloti yawo ssaawa zino tugeze n'ogigula emiliyoni tugeze 2 tugeze 5 tugeze 4 giguze miliyoni 2 ekitegeeza tugenda okuyingira mwezi ogwokusatu oba osobola ogitunda emiliyoni 27 oba 20 25 ekitegeeza nti yeba esobola okukola akadde kamu n'ekitundu buli mwezi w'ogulamu estates awo wonna sente ziba zeeyongera kati so naddala kati mwe abalinawo mu byalo nga mulinayo ebyalo byammwe nga mwe temuli nga ffe be bayita batya abajja bawunyiira oli kumpi n'ekibuga like abalinga Kayunga Zirogwe Luweero Bombo Mityana wowe wati okusembera bw'osobola okugula ettaka nomanya nti ettaka lyange miliyoni ezezi 3 emiliyoni 3 n'oli waamu ebbanga lyokomerawo okuva ku kyeyo oba oyina sente oba oguze miliyoni tugeze 3 n'omanya nti luvannyuma lwa myezi 5 ogule ploti ya miliyoni 3 tegeeza omwaka gumu oba oyina miliyoni oba oyina ploti 3 n'omwaka omulala gumu oba oyina ploti 6 ku miliyoni 3 ekitegeeza w'okomerawo nga poloti eyo osobola ogitunda emiliyoni 5 gyewagula emiliyoni 3 etegeeza emiliyoni 5 emirundi 6 oba oyina sente mmeka gattagattamu awo ogenda kiraba muve mu kutereka sente mu abaana abali ku byeyo kweno peegi yange nkimanyi era w'abantu bali Saudi Dubai n'ekibuga kinyini ekya Riyadh ne Kampala nze ndi nnyo ku baana abali ku kyeyo mwe mumanyi bulemu bwe muyitamu muve mu kuwa abantu bammwe sente mugule zi plots ate zinabagamba sibeera wantu wemmanyi wala nsonga JR Film Studios eri registered
sibeera wantu wemmanyi bagenda kuguza mpewo, sibeera wantu wemmanyi nti bagenda kuguza mpewo. Nze ddani omuntu okujja nsasula ŋŋambe muganda wange nkubire akalango kano ampeyo kampadde ate nzije nkufere, ekyo mba nkoze kya bwereere. Abali ku mugga World Properties muli ku kampuni entuufu ddala, kino kyo nkibabuulira. Era nammwe nabalabye abasingako okulaba muli bweru, Uganda n'eryoka eddako. Naye sawa nonkulembeza, olunaku lwaliro nkulembeza nnyo abantu abali ebweru, nammwe abavubuka bennyininyini abali ebweru. Sente tozisindikira mukazi buli kadde nesigana kyeyune, nakyeyune wamuleka mu nnyumba Yesu weebale n'ogenda ebweru okukola okazane. Naye mbabuulira kino wammanga, omukazi toyinza kumwesiga mirundi gyonna gwe balamu emyaka gy'ogenda okumala ebweru. Jjukira abakazi balina emitima migonvu abasinga obungi, ekyo mbabuulira, balina emitima migonvu. Ojja kubeera ng'omusindikira ssente, abakazi abatwala oba ofundako n'omusajja nti yasobola okubeerawo awo. Naye omukazi gw'ozimbira kalina saawa zino n'ogimuzimbira ng'oli bweru, ne lukeera ku makya wa capati n'amutwala, nga n'obusente bw'obadde omusindikira babulya n'awa capati. Tosindikira mukazi sente zeemala, kuba omanyi nti nfuna miliyoni 4 omwezi. Kwata osobola okukwala ogamba nti omukazi musindikira miliyoni 1 buli mwezi. Emiliyoni 1 egera ku akawunti yange, miliyoni 2 zisevinga n'ogulamu n'omanya nti ngira gwe ettaka lyange lya miliyoni kugeze ba 88. Bw'oba osobodde eri ekyapa n'otandika, abali ku mugga World Properties kyo nkibabuulira. Tuve mu mbeera ey'okuba nga tetuyiiya. Ffe abantu abamu tulina plans nyingi. Abantu baita bangi balina plan naye buzibambu tebalina ssente baavu. Kale ate bw'avaayo mu bwavu bwe n'akugamba ekituufu, muli otandika munyooma n'oga kati oyo talina nakyalina, asula mu mwala, aŋŋamba ki? Naye omuntu yenna yenna ayagala okukulaakulana olina okuwuliriza abantu abamu kasita abanga nawaaba mulalu alina ekintu kyakugambye ng'olaba kikwongerako kitwale. Tomuvuluga mbu oyo mulalu naawe talina kyagamba. Oyinza omuyita omulalu naye nga kyakugamba kikigenda okugaggawaza. Kyofulaba n'abagagga bennyini bw'oba weetegereza babeera n'abaana abawujja eminyama, babeera babaleebeeta. Bosi wange mbeera naye ne beegulawo n'amuwaayo omutwalo 3. Sigamba nti aba ayagala abeere nawo muyeyi, naye aba alina kyamuggyako mu bwongo. Omuntu yenna alina ssente yeetaaga abanako amagezi, naye ate manya ye abaako ate naye ebibye by'aba yeetaga abeera bize. Naye bano abantu abaavu betulabanga abaavu, kino nkikubuulira, bakwata ne bakuwa obudde lwa nsonga abatalina bambi kiddako, naye ng'alina ate amagezi agaddako ku ggwe, naye nga ku ye talina ki ssente. Abali ku JR kino mukitegedde namwe abali ku mugga World Properties, abatalina kiddako. Twetaaga nnyo amagezi, kuba omuntu asobola okukuwa ssente olunaku lwaleero n'akugamba nti nkuwadde miliyoni tugeze. Omuntu obalabala mu bizinesi ya wano mu Uganda saawa zino, omuntu n'otandika ka bizinesi akategerekeka ko kwa miliyoni 5, okusinziira nti obuvunaanyizibwa bwe tulina, amayumba kupangisa kukola ki, bawetaaga ssente eziwerako. Mu kuba ne ssente ezo eziwerako okukola ka bizinesi ako nga si miliyoni 1, kubanga mu Kampala jjukira obeera ne miliyoni 1 ebyaddala tomalaako. Bw'olina ennyumba egenda kukubanja emitwalo tugeze, kati ogera abana bapangisa ssente ntono emitwalo tugeze kale 2 oba 10. Olina bizinesi gy'olina ya miliyoni 3, naye nga bizinesi gy'olina miliyoni 3 omwezi osobola kukuwa mitwalo 5, naye ng'ennyumba gy'osamu ya mitwalo 10, ewaka muli emitwalo 10 buli wiiki, kitegeeza omwezi gye mitwalo 4, ennyumba ya mitwalo 10 gye mitwalo 5. Oyina ebizibu wataga sukaali, ninga ne bizinesi gy'olina teweza mitwalo 5 omwezi. Luzolaba okitegeera. So n'olwekyo ebintu ebisinga tubyoga ne mu bibuusa amaaso. Tukimanyi
abantu abasinga temwagala kuwabulwa naye omuliyiga nti omuntu olina okuwabulwa BK Properties ogamba otya kansuubira oli fine webale kubanga ate muganda waffe otweyunzeeko nkutumiddeko nnyo bane mukone ku screen ate tusobole okubanga ate tunyumirwa ekintu oba muntegedde bulungi olunaku lwaliro lero nze nga ndi ku kyattaka mbalage ki ekiri mu ttaka namwe abagagga beefuula nti mwe muli bakitalo nnyo ne mwefuula mbu ate munnange nze omwavu sirina kye mwagaza omwavu yasinga okuba ne pulaani kikirize mugaane basobola bw'oba n'ebintu bingi ebikutta omutwe n'olwawo n'okuba nti kati naye omwavu yasinga okuba ne pulaani kuba singa mwali mugamba nti sente ze zisinga singa zemukozesa n'ozigamba nti kola wali n'olwaki onoonya mwavu n'akukolera kyekiraga nti omwavu aba ne pulaani. Nsooka okubeebaza mwenna abaliko sifayo ne wemba nyinako abantu babiri sifayo ne wemba nyinako abantu basatu sifayo ne wemba nyinako abantu bana sifayo ne wemba nyinako omuntu omu oyo abampadde obudde okwogera nawe ate era mba musanyufu olw'ensonga omuntu watuukire okubanga akuwadde obudde n'atuula n'awuliriza by'oyogera nakitegeeza muli oba olina kyomugaseeko yalina kyategedde bintu bingi nze n'oba oyagadde kuneebuuzaako enamba yange kweriokwo ku page bw'oba oyagala bya properties ogenda ate njagala ttaka enamba kweri sitiika yo gitadde ku mutwe gwange kuliko enambaazi eziriko gwe zikubeko bukubi bw'obagambe njagala ttaka bw'oba olina byagala kuneebuuzaako enamba zange kweziri okwo ku page kweziri bw'oba oyagala ttaka nga tolina nnyo byakwebuuza nga olwadde ettaka kugamba nti nze ndedde ettaka ndisiimye okusinza ku kyebaŋŋambye enamba kweziri okwo bw'oba oyagala bya musiki enamba kweziri okwo gwe noonya bunoonya tukwasaganye bw'oba oyagala bya mikolo enamba kweziri okwo n'olunaku lwaleero tuli ku bya ttaka omugaso gw'ettaka gweguliwa era mugawadi bwekuyambako n'ekufunira ettaka eryo ozzaako ki olunaku lwaleero kyekintu kyezza okulaga bw'oba olina ssente n'atalina ssente ng'alina ettaka ani omugagga aga katonda mugulu gw'alina ssente oba mwavu lwansonga omubbi asobola n'okujja n'azibba naye omuntu alina ettaka le ng'amazoli gakasambu liri mu makubo matuufu ani agenda okujja mpozi bano abajja ne bawamba amataka gaffe eyo nga kize bayi nga kize bamunayingira bwomanyi buli kintu kibaamu loosi oba kitegeera kati baganda bange nze mbasaba twebeereremu kyenyinza obagamba Sandra Damali ogamba otya kansuubira oli fine ani wano omulala Sandra Damali ninaani wano omulala gwendabyeko sikune network ensumbuwa bali ku Mugawadi Properties Luna ogamba otya kansuubira oli bulungi ndabako mukulu mpaata oli otya so kyekyo ekintu kyetulina olwaleero njagadde mbatangaazemu ku ttaka kiki kyeriri ebintu ebikalu ate ebintu ebikalu tobaliramu mmotoka mwe mulimu abawooza mu bintu baŋŋambye ebintu ebikalu mbw'ate emmotoka nedda ssebo emmotoka si kyabugagga kiba kyabugagga ng'okipaakinze waka ng'okimanyi nti okipaakinze wali okitunda naye emmotoka buli lw'ogisimbula ewaka n'ogifulumya bw'oti ekikomera kabulaaza gwali wano naawe ali wano abali ku Mugawadi namwe abali ku JR mbabuulira kino wammanga nga nkikakasa emmotoka buli lw'ogifulumya suubira obutagizza waka ekyo si kyabugagga ekintu ky'otambula nakyo nga tokisuubira kizza waka tekiba kyabugagga
bw'oba owakana komenti ngaawo wansi oŋŋambe nze nkiwakanyiza ndaba obulalu bwo. Komenti ngaawo ndaba obulalu bwo. Habati oli otya? Kansuubira oli bulungi. Habati bw'oba olina emmotoka n'ogifulumya ekikomera manya togisuubira kudda. Eyo eba egenda butaddawo okugitomera ogisaanyawo nawe kenyini okufiiramu. Ekitegeeza kiti kya bugagga. Ekyo mbabuulidde. Ayagala okiyiga akiyige, ayagala obutakiyiga akireke. Naye nga ng'ojja kitegeera olwampaka. Amanyi ffe Bannayuganda twagala nnyo ne twefuula mu tuli bagezi nnyo. Naye ogenda okumaliriza odde enoga naye waayo akasajja kayogedde ekintu ekituufu. Kayogedde ekintu ekituufu. N'amazima gali nti naawe okimanyi. Ng'amazima gali nti naawe amazima ogamanyi. Ekyo mbabuulira. Naye bwe kuyamu akafaananyi olina amataka mu polotisi zo eziwera nga 5 ng'okimanyi mu myezi 6 mu maaso ngenda zifunako amagoba ga miliyoni 6. Ekitegeeza buli mwezi oba okoze miliyoni emu. Naye mmwe esimanyi ne kyenyiza kubagamba. Nzaali ku peegi kuno bona ontegeera ojja kuba ontegedde. Ate era nga nze nkimanyi ojja kuntegeera. Rebecca ogamba otya mu kwasubira oli fine. Bw'oba oli fine awo kirungi. Webale kubeera ku GR. Baile nabagamba mundagire nnyinyo settinga mu page eno. Naye nga ndaba abantu bulungi abaliko. Naye abantu abasinga mbasibalaba binyina okuvaako nga ndaba ate nga abantu mubaddeko. Mutapinge screen. Mutapinge keizo oli otya. Kansubira oli fine. Bane mutegere kingizako bagamba. Ojja kuddawo weewaani nze gw'olaba nakuzeeko hali ya kawundo ndi mugagga. Maama oli mwavu n'obwavu bukuwunyako. Era abantu yagala kikkiriza. Yes kale baide mulimu abamu abagamba nga ye life ye. Naye ng'agamba nze ndaba amazima gali nti nze tolina ky'oŋŋamba ku ttaka. Nze njagala mmotoka kuba mulimu abantu abamu bayigawe nga ye obulamu bwe nga yakula ekyoto kye kugula mmotoka. Nga togenda munyumiza bino manya nti atemanya nti ogula manya nti agula ettaka. Tolina ky'ogenda mugamba. Ye ng'omunyumiza ki? Naki ky'omunyumiza? Mw'ettaka limuyambe ki? Ng'alina kawundo agivuga engagera kwaniramu obuwala wali. Akitegeera amaze kuweza myaka 5 ng'obudde bumulese. Lwategeera nti bane nali saanidde okukola kino. Ebintu bya kisiru nze babuulira. Emmotoka twazivugako. Kati ffe abaazivugako nga tubabuulira amaze mutegeere nti mbola zirina makulu. Era gwanagula badalina ssente zo miliyoni 3 yazigula mmotoka. Mbukwevuga era mpozi kale wadde kale osoga matanjibu kale kangule kale mmotoka ngenda kukola business ngenda vuga abantu kale solo kuwagirako ekitonotono. Wale ogenda abali ku mukutu mugamba mutya. Mbadde nkyazunga zingotogeta mu Luganda. Nensanga ka video kano omuli DJ Serudigo. Okusoka mwali mumanyi bana abaana mwali mubamanyidde eri mu Bannamuyumba. Bamujjukira bulungi. Naye mbadde nzunga ningwa ka video kano. Nze mbadde simanyi kumanya nti Munnamuyumba baavaayo goge mazima. Naye mpuliriza abaana. Naye bayidhawe n'abazadde bambi abakola ekintu kino okuzaala abaana bano ne banga bategeera bati kyamaanyi. Kuba omuntu omulala bw'avaayo aba ayogera ebintu bingi okuyomba okukola ki bigenze bitya byonna n'okuvuma ne bawanda omuliro. Naye abaana baayogedde nga bakakkamu. Kale ekintu kye mbadde sisuubira DJ Serudiga asobola okuva Munnamuyumba noono waliwo omulala oyo omwava ayambala nnyo obukoofiira oyo ne munono kyekirala kino ekipi kino ekinene sibamanyi nnyo mayo kubayita Fulanga neewuunyiza nnyo naye abaana bano ku kye boogedde walayi ndi musanyufu nnyo. Naye vidiyo soko gyewulira tanaagiwulira nawe yagiwuliddeko goge mazima muwagire abaana bano wonawona gye baagenze kuba amazima gali nti osanga omuntu alina empisa bw'ati si kyangu ekyo mbabuulira. Laba vidiyo
kutambula nga bagamba bwigundi abaku TV biki tulina family joko mukula joko bofuna buki kati nze ovunanyizibwa mbeera na baganda bange osuze otya muganda wange ali ku page kansi wasuze bulungi obulamu bugamba ki olunaku lwaleero lwa Monday tutandise weekend twavudde mu weekend natatandise weekend tuvudde mu weekend twatuyingidde essaawa y'okkola twatuyingidde essaawa y'okkola nga bulijjo Joseph Bera olumba ntuuse ate nkubuuzeeko nabagamba nja kujjanga wano nga wembatekere ku bufirimu wetujja ntunyumyamu wembatekere ku firimu wetujja ntunyumyamu kati leero ku makyamba akedde mba ne mbabuuzeeko mwasuze mutya kuba amazima gali nti mbaagala nnyo kyova olaba ne leero mbakedde mbaagala nnyo olw'ensonga omuntu weweeweera n'ogamba kandayikinge page kankomentinge ku page kandabe ebintu bino ku page bali kuno wasuze otya mukwano kansubire wasuze bulungi kabulaza aliko naawe kansubire wasuze bulungi wasuze otya kansubire wasuze bulungi senga aliko kansubire naye wasuze bulungi maama aliko kansubire naye wasuze bulungi muto wange gwe aliko kansubire wasuze bulungi network ebadde kansubire naye wasuze bulungi bajjajja mwenna kansubire mwasuze bulungi amanya nga bulijjo bagambye nze Joseph Bera wano kuva wano ku JR Film Studios nsobola okwebaza akabale Saudi mukola kyamaanyi nnyo okubanga mulaba nino kyamaanyi kyemukola bamikwano era neyanza nnyo neyanzeeke nesooka okwebaza abali e Dubai mwebale kulaba mukola kyamaanyi nnyo kyemukola nenziramu okwebaza waliwo abali ate mu kibuga mu nnyinyi Riyadh mukola kyamaanyi nnyo mwebale kulaba kwa page endaga abantu abasinga okulaba then page yange n'abantu abasinga okugiraba basajja banaye abakulu bane mwebale nnyo kulaba abaddako be bakyala mwebale nnyo namukulaba maama mukola kyamaanyi nnyo ekibuga Kampala mwemusinga okulaba mwebale nnyo mwebale ddala kuddako ekyeggulu mwebale nnyo mwebale ddala mwebale kulaba ensi Kenya habari gani za huko asante sana kuwa kwa page yangu hii nafanya kitu mzuri Tanzania habari gani za huko asante sana kuwa kwa page nafanya kitu mzuri na hizo Swahili na hizo Swahili 40 mlaire mutta katire blaire korobi mbalala mwalaraje mwari mununga kureba page gino kugira ikinga no commentinga mukora kyamaani mwebale nyabanyolo omulyo kwe nabanywanyi baye muri kurungi cyali so mwebale nnyo mwebale ddala kubanga mubeerako weekend etandise emanya week eweddeko kati tugende mu weekend days otandise otya fa batalina mirimu tukoze tutya bale guno mwaka tulina okuyiiya ennyo enswa bw'ekyusa amaaso nga nawe okyusa envubo
tukoze tutya okutambuza ensi eno oba Uganda nga bweri. Nkusaba teweebaka josigera kubeerako live jjo naye nga kintu kyensaba teweebaka. Bagamba obwavu tulo. Teweebaka bw'oba tolina mulimu ng'oli bwano muganda wange teweebasa mutwe. Fena tukira kumakya kuzunga tunoonye ekiddako naye toggwamu maanyi batunaa kukifuna kubanga nsonga tomanyi ate enkya lunaku lwankya lugenda keera, so toggwamu maanyi batunaa kukifuna. Era nsaba nnyo toggwamu maanyi kutambula, yongezaamu amaanyi otambule. Yongeramu amaanyi otambule kuba mulayi tomanyi ate lunaku lwankya. Maama oliiyo buli kimu kikusobedde toggwamu maanyi bimanya Mukama enkyali naawe. Mwebale nnyo okubeera abanyumwe ku mikutu mukola kyamaanyi bambi nemuwuliriza byenjogera nemulaba firimu. Ate kimu kirimu firimu zenteekayo ziyigiriza. Firimu ziyigiriza. Waliwo ekipya kyerugenda otandika awo mu maaso essaawa yonna waliwo ekipya kyengenda otandika awo mu maaso. Tugenda kunyumirwa abali ebweru, tugenda kunyumirwa ekintu kino. Ffe tugenda kujja kwonoona bwonoonyi. Okujja kwonoona bwonoonyi ffe tulukusesa abantu baffe tugenda kujja nga tuli byaffe teri n'omu agambayo. Naye nga mbaagala nnyo bamikwano, mwebale kubeerayo, mwebale kukwasaganya kintu, mwebale na kutwagala, mwebale kwagala bannayuganda byaffe. Netiwaka bannange y'ensumbu etuyisa obutagenda nnyo mu maaso kuba njiraba ensumbuwa. Bannaye mwenna abatuwa obutunda bwaffe mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ekirungi ekiriwo ennamba kweriwo ku peegi ogenda bugenzi wali waggulu ku bayo ng'oggyako namba y'essimu kweri nze bonna wembeera namba yange kweri kugenda bugenzi ku GR Film Studios ng'oggyako namba. Naawe ayamba abantu okola kyamaanyi nnyo waliwo yatuweerezaako awo ku bintu. Weebale nnyo mwe abaweereza ebintu tusobola okubiwa abantu mukola kyamaanyi tweyanzeege. Era enkola eyo ekyaliwo tuyamba abantu ngeri emu obenda tutambula tugenda tulambula abakadde abo. Okwaffe byaffe si bya kamera tuve tukwate zikamera. Kwala omuntu omu yaŋŋambye ayagala obikwata nga tubiteekayo. Awene yaŋŋambye bane tukwatire ebintu tubirabeko. Tujja tandika obikwata naye netiwaka eri mu kunsumbuwa sigendagenda nnyo mu maaso. Naye nga kyensaba mwongere otulaikinga, mukomentinge, musharinge. Nekyemwetaaga ebimu mutugambe mu komenti tujja kuba tubitereeza. Mwana muwala Jovia weebale nnyo mukwano obutunda bwaffe. Jovia weebale nnyo mukwano. Jovia weebale nnyo mukwano. Weebale nnyo bali ddala uwase Rudego Katunda ebyo bakola kyamaanyi nnyo bali nnyo bali ddala kyampeesezza nnyo essanyu nempulira mutufune musanyufu. Weebale nnyo bali ddala n'abalala musenya mukola bwe mutyo bannange. Senga tuli fayini senga n'amatama gaagejja neso musibe bulungi gadde baagaliza wiiki eno ennungi mugitandike bulungi ebintu gitambule bulungi Mukama Katonda bateekeremu obwangu bimubala bisobola okuyitamu. Amanya asigadde Joseph Bella Ulala okuva ku GR Film Studios Uganda. Mwebale nnyo mwebalire ddala mubeere bulungi. Mbaagala nnyo 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 nkutumiddeko Jovia.